La ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu. Ngezaako kubanga nange negata kwabo abali wano ekibuli okubanga ate tuyisa amaloboozi okubanga tutegeeza eggwanga na buli muntu ali ku BBS final olunaku olwaleero nti olunaku lwanca bannayuganda abasiraamu okwetooloola ensi yonna Africa, Kampala, Zimbabwe, Gulu, Lira bagenda kubanga basala Idi olunaku olw'enkya era nga ku muzikiti ekibuli wenyemiridde essaawa eno enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso. Natuuse mu kifo kino ng'obudde bukyali bwa ku makya ssaawa nga 3 era nsobola okukakasa nti ndabye emmotoka ez'enjawulo okuva mu bannabitongole eby'enjawulo nga baleeta ebintu omuli ente, nga baleeta ebintu omuli embuzi, enkoko, omuceere n'ebintu ebirala omuli butto ebigenda okubanga bigabibwa olunaku olw'enkya bigenda eri abasiraamu abaddu ba Allah bye basobola okubanga ate bakozesa olunaku olw'enkya. Enteekateeka zo zikyagendera ddala mu maaso era nga Mbadi ali ku kamera wakulaga nti enteekateeka zawedde, weema zamaze dda okubanga ziteekebwayo, bannayuganda be bagenda okubanga ate basalira nga n'essaawa ya kakati abasiraamu abatonotono basobodde okubanga ate batuuka ku muzikiti guno era nga webali okubanga ate munnange ekiro kyonna bagenda kimala nga basaba nga basinza nga beegayirira omutonzi abasonyiwe ebyo byonna byonna oba oli awo batakoze mu bulungi omwaka oguwedde ate nga tewerabira nti olunaku olwaleero lwe lunaku olwa Arafa nga tumanyi era nga ebyawandiika bikyoleka bulungi ate era nga kisomesebwa nga mu ddiini y'obusiraamu tukkiriza nti olunaku nga luno senga omuddu wa Allah aba alusiibye asonyiyibwa ebibi bye eby'omwaka gw'aba amaze ate n'omwaka gw'aba agenda mu kakati nno asifu nkikakasa ng'omaze okusibulukuka olunaku olwaleero kyokka nga ate Idi ey'enkya tokkirizibwa kusiibwa weewaawo nti osobola okubanga okuva ku makya nga tonagenda ku muzikiti paka nga eswala ewedde ate munaye osobola okusiiba n'otalya naye ng'olunaku lwonna tokkirizibwa kusiiba kuba Idi yo tebeera ya kusiiba. Kakati gwe muganda wange Abdu kubanga olwaleero tulina muganda waffe ku telefine ebbanga lyonna lyonna abadde Isaac Newton naye olwaleero yalangiridde nti Abdu nkusaba olunaku olw'enkya teri kusiiba empeera zibadde za leero ku lunaku lwa Arafa naye ng'embeera yonna bweti bwekyali wano ekibuli ku muzikiti tugenda bbanga ate twongera okutuusako ebyenjawulo mu mawulire gaffe agajja amasaawa ageesigika singa wanabaawo kyonna kyonna ekiba kikyuseemu naye ng'enteekateeka zonna zonna wano ziwedde era nga oba otunula obulungi osobola okulaba nti weema nga nkugambye zalinnye dda era zabanza okuba nga ziwanikibwa okubanga ate olunaku lwanca okubanga Idi wano ku muzikiti ekibuli egenda kubanga esaalibwa. Supreme Mufti emabegakaawo abadde ayogerako eri bannamawulire n'ategeeza nti essaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya okubeera nga eswala zegenda okutandika wano eya Idi olunaku olw'enkya. Njagala mukatini nnyo nkugatte ku muganda wange Ronald Titanda ate ye ali side eri abenga atubuulira ki ekiri eruuyi erwo tubenga ate tweyongerayo n'amawulire gaffe gyo tubadde oluvannyuma asifu ajja kubanga ajja naye nga mbadde ne Ivan Mbad okutuusaako ebifaananyi wano ekibuli. Nze Sulaiman Sabogwawo, Ssaabasajja Kabaka awangale.